Zino ze zimu ku nguudo ezisangibwa mu Kampala ezirambuddwa abatwala ekibuga nga bakulembeddwamu Sharifa Buzeki. Enguudo zino kuliko Rwanateete, Busega, Industry Area era ezimu we tuzituukiddeko nga ziri mu kuddaabirizibwa. Daniel Nuwabina ayogerera KCCA agamba bagenda kwogerezeganya ne UNURA okulaba ng'enguudo zonna zikolebwa ate mu bunnambiro. Ekisooka ddala oluguudo lw'Ennateete okutuukira ddala e Busega newankubadde si lwa KCCA luli bannaffe aba Ministry of Works balina oluvunaanyizibwako naye ate luli mu kibuga ate nga jaamu abadde yeeyongedde era n'omwaka engeri gye gutandiseemu ng'agenda kweyongera. So kyetukoze nga tumaze okwogeraganya ne bannaffe aba Ministry of Works kwe kujja okulutereeza. Bano balambudde enguudo zino nga baagala omukulembeze w'eggwanga era nga yakwatidde ekibiina ki NRM bendera wanaatuukira mu Kampala nga zino ziri mu mbeera nnungi. Mu ngeri y'emu aba Youth Wealth Creation Program nga bakulembeddwa mu Faizo Ndase batongozza obukiiko obugenda okunoonyeza President Museveni akalulu okuva mu Kampala. Ttiimu eno oli ambasada ku ground nti gwe tutumye onoonye akalulu ka President. Obukiiko buno obulondeddwa bugenda kukuyega abawagizi nju ku nju. Abantu bano bagenda ne banoonya buli omu twamuteekako gundi y'okunoonya abantu 10,000. Y'ensonga y'okwebalizaamu President engeri gy'abayambyemu okubasitula ku nkulaakulana mu pologulaamu mu bizinesi zaabwe. Bw'abadde ayogerako n'abawagizi ba NRM Faizo Ndase asabye bannakampala okulaga President Museveni obuwagizi bw'anaaba atuuse mu Kampala. Bannayuganda, muzeeyi Kampala district ali mu giyingiramu nga 5 atandikira Lubaga. So bannayuganda ffenna tulage obuwagizi eri President Museveni okulaba nti naye afuna amaanyi okumanya nti abantu bange nabo bakola ki banfaako oba bandiko ayongere otuwa ebirungi ku ground. Ndase agamba kyeraga bwerazi nti NRM mu Kampala obululu egenda kuyoola buyoole kuba abawagizi babakuyeze mu bungi.